omulabi waffe twagala okwebaza okwekumira ku mukutu gwaffe ogwa The Spotted News. Akenjawulo ke tukuleetedde olwaleero mu bufunze tugenda kwogera ku nteekateeka y'abaminsani abaleeta eddiini y'obukristu mu Uganda. Tutegeddeko basinziira Bukoba mu Tanzania ne batuuka Esese e Bugoma, ate gye basimbula eyo ne bajja ewaffe wano Entebbe ekigungu. Naye mu bulambulukufu bw'ensonga eyo omukenkufu Mwami Francis Kibuuka ayongera okukulambululira ekyaliwo mu biseera ebyo kyekyavaamu kyetuliko olwaleero, akuba ne tooki wa gye tulaga. Ssebo Mwami Kibuuka. Omukadde wange omuweereza puroguramu eno mukulu Kakoza George nesiimye okuba naawe olwaleero okwongera okutangaaza ku mulamu ogwo. Bingi nnyo tubisanyukira era netujaganya, naye ng'ebyafaayo byabyo tetubitegeera era tetubimanyiko katono oba matobotobo. Kati naffe wano tubaako ettaffaali lyetukwongerako. Bingi by'omanyi naye naffe twagala tukwongereko. Abakulu abo tujjukire nti nno baali babiri, omukulu Mapeera ne brother Amasi. Mapeera yali mwana muto, ndowooza bwe yatuukirawo yali myaka 24, yatuukira ku lukalu. Naye olw'okwagala okuweereza oba kyetuyita conviction ye yalina yeewaayo, baali bakimanyi nti gye balaga si byangu. Oyita mu biseera eby'Afrika yali eyitibwa Zenji, the land, ekifo gy'oyanguyirwa okugula. Bavudde batuuse Zanzibar, bazze ku mainland, bayise mu bibira, bayise mu bifo ewali ensolo ez'enjawulo, batuuse e Tanzania mu Tabora. Naye nga bakimanyi si we bakoma, balina okusala ennyanja Nalubaale bajje, kubanga ba Stanley n'abalala baali bagyetoodde nga bagitegedde, ne basobola okugoba ennyanja ne batuukira e Bugoma. Ne batuukira e Bugoma ne beeyanjulira be baasangayo. Abantu ba wano nno okuva edda nedda bantu bagunjufu, kubanga tewali we kiwandiikiddwa nti baabagobaganya oba baabakuba oba baabatiisatiisa, naye baabaaniriza era nkakasa baabawa ekyokulya n'ekyokunywa n'okubasuza n'okubabeesabeesa n'okubakuuma. Bwe bw'obugunjufu bw'abajjajjaffe abasese. Era bwe baabategeeza nti tuli bagenyi ba Kabaka, nga n'eryato lye lyonoonesa, tugenda kulibaddaabiririza, mujja kulisanga eruuyi eri. Ne bayita mu bitundu ebyo okuva e Bugoma okutuuka e Lutoboka ziringa kilomita 35 ku 37. Omuntu okuyisa mu kifo ekyo ebibira n'ensolo ezaaliyo n'akukongojja n'akuleeta n'akuusa e Lutoboka, ate n'akusabira emikisa osobole okugoba ennyanja eyo, ogobe ekigungu. Kakasa nti abasese ne bajja kubanga ku nnyanja kubaako amayengo, ebisolo by'omu mazzi. Olaba kati ennyanja evubiddwamu nnyo naye era bikyalimu. Ne basobola okuba ekifo ekyo we baagoba ekyekigungu kirina ebyafaayo byakyo nga bo tebannaba kutuukawo. Mu Luganda tulina kye tuyita okwalula, oluusi bwe kyoyinza okugamba okubatiza oba okukakasa omwana mu ddiini. Mu biseera bya bassekabaka baffe kuva ku mirembe gyonna egya Ssekabaka Kintu paka ku mirembe gino emiteregga, we watongozebwanga okwalula abaana mu Buganda. Era Kabaka yakolanga awo omukolo okukakasa abaana mu bika ebya Buganda ne mu Buganda. N'agendako wali ebbali Muzaamugula ate n'akajjala okwongera okuweereza n'okulamula Obuganda. Kale kifo kikulu nnyo. Abakkiririza mu nnono za Buganda n'ennono eza Afrika nabo balinawo ekyafaayo ekyawo ekyo. Kati bwe baavaawo ne bagenda ewa Kabaka ne bamweyanjulira era yabaaniriza n'abawa ne bakuba embuga yaabwe ku kasozi Lubya mu Kyaddondo. Mumanyiwaawo bw'oba ng'oli masanafu n'otunula obuuyi buli obwa
obukiikakkono kasozi oba okalaba, bw'obeera e Namirembe era oba okalaba ku ddyowo, ne batandika okuweereza. Era bwonga akayimba bwe katambula basomesa abantu, bawonya abalwadde. Bingi nnyo bye baakola. Basomesa abantu ne bafuna okuyiga, ne muvaamu abo be tuyita abajulizi abafiiririra okukkiriza mu Bukatuliki mu bitundu eby'enjawulo, era nga kye tuyita climax oba epitome ya saddaaka yaabwe eyakolebwa nga 3 omwezi ogw'omukaaga 1996 e Namugongo we bayita Bulooli, kubanga n'abaprotestant balina nakiyanje, n'abasiraamu nabo balinayo ekifo kyabwe. Ensonga zaye nazo tujja kuzifunira obudde tezinnyonnyola abantu. Kati okuva omukulu Yoweri Kaguta Museveni we yayogera ne Ssaabasumba eyaliwo oba kalidinaali eyaliwo, mukadde waffe Emmanuel Nsubuga olunaku olwatongozebwa nga public holiday, naye tebaakomaawo, ne bongera okusaasaanya okuyigiriza n'okusomesa, ne tulaba nga kereziya ez'enjawulo zizimbibwa. Lutikko ez'amaanyi tulina eyerubaga wano ku kasozi Lubaga, n'ebigenda waliwo amasomero, amalwaliro. Tulina Kiyinda Mityana, awo abamanyi Mityana nayo mukadde wa Fantone Ziwa yakulembera yasinziira awo. Tulina ey'ekitovu e Masaka, mukadde waffe Severus Jumba wasinziirya Kakoya baffe Abangirikaani. Tulina Nviira awo, tulina Mwankole, wali e Nyamitanga awo waliwo cathedral nnungi nnyo awo kumpi ne wali Oxbow. Tulina Eggulu, tulina seminary ez'amaanyi nga Alokolomwe Eggulu, tulina St. Paul Kinyamasika, Fort Portal, tulina St. Mbaga wano Eggaba, tulina nyingi nnyo. Amasomero mayitirivu gali wansi wa White Brother, Brothers of Christian Instruction nga St. Mary's College Kisubi, tulina Kitovu, St. Leos Kyegobe, tulina Namiryango, St. Joseph's College Laibi, Wombachi, St. Joseph West Nile. Tulina technical institutions nga zikulirwa Kisubi, waliwo St. Bernard, awo n'endala mpitirivu nnyo. So abasajja baateekateeka ebyenjigiriza, enkola ey'ebyemikono, ebifo by'okukkiriza. Tulina ebifo bingi bye tulamagamu wano mu Uganda. Kiwamirembe wano mu Ntebe waffe Kajjansi, tulina Kigungu awo wennyini we baatuukira, n'ebifo ebirala bingi. Okuggyako Obukatuliki tusimenye abakulu abo kubanga Mukama Katonda yabakozesa, nkuyite kukomyawo oba okuleeta ekitangaala, okulaba nti obubuze abantu bwe baali batambuliramu ate atandika okunaaza ensi yaffe, kubanga Uganda y'entabiro y'amagezi n'okumanya n'okutegeera. Abadde tebakimanyi, era n'omu ku balangira abato Winston Churchill yakyogerako nga azze wano. Omugga guno ogw'obulamu Nile era guva wano, ogwegombesa buli omu mu nsi. So naye nga twebaza nnyo Obwakabaka, kubanga Kabaka abaleeta wano bagunjule ate bamuyambeko okumuwa amagezi mu ntabaalo ze ez'enjawulo ze yali akola mu by'obufuzi, mu byenfuna n'embeera z'abantu. Twebaze nnyo Ssekabaka wa Buganda Muteesa eyasooka era eyabbulwamu Muteesa wa Royal University. Mpozi essaza ly'e Masaka kwali eritwala ebyo ebitundu byonna eby'ekalanga. Tubasaba abakulu bano baatuukira Bugoma, mukimanyi nkakasa mukimanyi oba mubadde mukibuusabuusa, tubasaba mukolewo enteekateeka, munoonye ebyafaayo ku bakulu abaaliwo. Mugende mu famire y'omwami gwe bayita Musa Nyumba, kubanga oyo ye yaliwo n'alaba abajulizi nga battibwa e Namugongo, bingi bye yamanya. Mugende musangeyo, waliwo oyo omuzzukulu we gwe yatambula, yali Katonda Nedonoozi Yesewugwawo wa wano Nkumba
tufune ebyafaayo ebyo mumanye mugende mubasese mumanye ddala batuukawo biseera ki n'olunaku ebiseera bitandike nabyo okutwalibwa nga bikulu abantu basobola okusala okujjaku ne bava ku lukalu n'ab'okubizinga ne wabaawo novena ezigenda mu maaso n'ekifo era kimakingibwe abamu tukimanyi tumanyi amakulu gakyo naye bino ebifo byetaaga bitukizibwe webale nnyo webale ddala okulambulula kakati nga 17 w'omwaka guno lwe lunaku olw'enkya ekyamazima okusinziira ku nteekateeka eyategeerekeseeko dinale y'enabbingo yekulembedde ebijaguzo n'ebijjukizo by'omwaka ogw'ekikumu-47 mpozi eri mu gye tuyita ntebe mu ntebe vicariate era ntuuseeyoko ndaba ebidaala byategekeddwa dda enteekateeka ya misa yawedde kati gwe ssebo ne nnyabo ali eyo osigalidde kimu kujja kulamagako abantu abo bwe baatuukira abaminsani oyinako ku butambi obwo bwalibadde bugattibwa abantu ne bafuna ekinyegenyege ekyo ne muudu wegenda okuba ate twagala okwebaza Ssaabasumba aliko yakola enteekateeka okulamaga okw'emulundi ogw'ekikumu-46 n'alangirira ekifo ekyo kifuulibwe entabiro ey'ebyobulambuzi nga kiddaabirizibwa kirongoosebwa era okusinziira ku birabika kiraga aba Entebbe Municipal Council awamu n'ababugonga parish abakitwala enteekateeka eyo bagikozeeko mu ngeri y'enjawulo newakubadde nga abavubi n'abasuubuzi bakibunako bangi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abantebe Bugonga awamu ne Entebbe Municipal Council. Mpozi okuli ekimuli ku nsonga eyo ekifo ekyo kyayokebwa omuliro ndowooza eddaazi eryayita omwaka ogwayita wadde kiri mu kukulaakulanyizibwa nga kigaziyizibwa tusaba abalabi n'abawuliriza muleme kulowooza nti nno abaali baagala okukigaziya be baleeta enjega eyo twagala ebintu bibeere straight nedda ekyo kyajja mu ngeri zaakyo naye era tubakubiriza n'abagendayo n'ababeerayo mukuume obuyonjo bw'ekifo ebifo naddala ebyamadiini ebifo ebikulu ennyo bannaddiini bye beekutte okukulaakulanya birina kye tuyita strategic ambience gye biwa omuntu nti ne bw'oba nga olina okukabirirwa ne oba olina embeera ekutawanya bw'ogendako mu bifo ebyo ne obeera mu kwegayirira mu kasirise obaako engeri gyodde gyozibwamu engulu gyozibwamu obujja mpozi kyenyiza okutya ndaba aba CAN abamagye bali mu kugazibwa baagala kulya kibungu kasubire ekifo kyaffe tebakitulemese kyebujja abakulu ndowooza bakola enteekateeka oba oli awo kukiddako naye nga bassebo ne bannyabo tubakubiriza okubayo olunaku olw'enkya ekitambiro kitandika ssaawa 4 zennyini ez'okumakya okugenda ekigungu bw'okwata oluguudo lw'Entebbe n'otuuka wali ku UN okyama bukyami n'okwata ekikubo eky'ettaka wekikoma wennyini weewali ekijjukizo oba otambulira ku Google ejja kulaga buku road eyo yekutuusa ekigungu anaatambulira mu motoka eza bulijjo bw'olinnya takisi ekuteeka wali mu paaka mu kitoolu mwe muli emmotoka ezigendayo nakyo mukyetegeeza oba n'ofuna ka bodaboda ne kakutuusaawo wali mukwate obudde ntegeddeko nti enteekateeka weeri n'aba naasobola okusulayo olwaleero mugende mujja kuweebwa ew'okubudamizibwa weema zazimbiddwa dda emizindalo gyategekeddwa dda abantu bagenda kusula nga beegayirira oba oli okufuna ku mpewo ez'abaminsani abo nabo okubafuuwako okufuna ku mikisa egyo gye bagenderedde kirabe nti nno obuwangwa bukulu nnyo era nabo baleeta buwangwa kaakati bannaaye bwe tugenda mu kulamaga okulamaga si kya bulijjo kintu kikulu bwe tugenda mu kulamaga mbasaba bino bireme kubaayo tuddayo ku morality tweyise bulungi ng'abantu abagunjufu bajjajjaffe baali bagunjufu kyoba nti basobola okumaliriza abakulu abo era eddiini esobola okusaasaana mu Buganda ne mu Uganda ebyokwegaddanga okutamiirukukirayo
gw'okugenda ng'ekyakututte kunywa kulya mbizzi kudda mu biduuka tukusaba sigalayo gy'oli tusaba abagenda okwegayirira abagenda okusula mu Mukama n'okuba nga beewonga n'okuwonga abaana baabwe bazadde baabwe ensi yaffe n'ensi yonna ne baba babeerayo. Mukama Katonda mwenna abawe omukisa, mwebale kwagala kifo, mwebale kwagala Mukama, mwebale kwagala nsi yammwe. Temuyinayo nsi ndala y'eno Uganda, mugirwanirire esobole ate okubeera n'eddembe kulwa Katonda n'ensi yange. Oyo abadde omusomesa Francis Kibuuka, omukugu asobola okusunsulira ensonga yonna gy'oyagala. Nolwekyo basewo ne banyaabo bwetyo tufundikidde enteekateeka y'olunaku olwaleero, ate tubalindiridde okubalaba ekigungu. Mwebale nnyo, mwebale ddala okutulaba n'okutuwuliriza. Mbadde omuweerezaawo George William Kakooza okutuusaako puroguramu eno ku mukutu gwaffe ogwa YouTube, Facebook, TikTok kwetuli mutugoberere. Kawangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.